tutandise King of Winners Entertainment. Genda ku YouTube channel subscribing for more updates. Tugenda kuba tusomolode nga King of Winners eriwa mu Daily Films Company beva kuletedde a King of Winners Film LLC. Lero abakatuddemu bangi ne FedEx Motion Pictures nabo mwebali. Grama Film and Music Company Limited bonna bakatuddemu ku luno. King of Winners Esega wa John Bosco Film wetegereza atandise. Kafilimu kano bakayise Virgin Ghost. Eranga omuwandiisi w'olugero luno Esega wa John Bosco. Mwegendereze nnyo mutaliko okugendereza filimu zijja nga mutegedde baani abawandiika filimu. Baani ba film makers mujja kuba mubategeera. Kati mwetegereze filimu tandise. Yakoze ku sound ye Lukavo Frederick. Yakoze ku continuity ye Gold Kimatono. Nga producer wako Esega wa John Bosco Ntabazi Badru. Era ne directing wa Sega wa John Bosco. Kati akulembedde abazannyi Ntabazi Badru mukano Kimatono Gold Nakayaga Fatuma ne Genius Cynthia Musime. Kati twatandikira side eno tutandika n'omusajja lejja avuga akagaali tuli kaalo tuli katundu akesudde ebbali. Musajja mukulu yali kagaali bajja asibula ku bantu kitegeeza ekitundu kye yalimu baali bamutegeera bulungi omulimu gwakola. Musajja yenna asakatidde ekirevu bwekkaanye tunuulira firimu yaffe. Twalaba ennyumba enzimba nga ya kika kyagulu. Musajja alinga ali ku nnyanja ku bizinga. Weetegereze yajja abasibula abatuuze nga bakwasaganya. Kati omukyala yamuyita gwe yali ayitako nti owange yimirira ssebo. Tuwalaba kwe kuyimirira waali kale nakyala kitegeeza omusajja omulimu gwe gwali gwa bifaananyi. Yatandika omufotola kimu ku kimu. Mwanyi ba kameramaani atono kati nkola ya kyalo kati mpamu kapoozi kano nampasula. Weetegereze yali ayagala mwongere mukaakala kamu. Kati ebifaananyi biba biyingidde ogwo mulimu guyingidde twogera ku mulimu gwa bizinensi nga ya kameramaani. Weetegereze firimu yaffe gyotandise bagiyise Virgin Ghost. Kati waba alina okukulagako n'olondako nkola ya digito tekyali eri. Omanyi abasajja abaasooka okuba ebifaananyi ebyasooka babeeranga bakubira ebifaananyi byabanga bya ntambi. Kati oba okuba ekifaananyi kimu nga kiri standard naye kati wano bakuba n'olondako nkola eri modernized nnyo. Kale bakkanya n'amugamba ojja kumpako ebifaananyi bibiri naye wandibadde ondekera aka deposit nti ogira onoonya kasitoma ali oli mu katale wendaga tujja kuba tukola ki deposit ogifunaawo koye kale omukulu n'abanga yeeyongerayo kitegeeza baali bamanyiganye. Omanyi gwe mulimu ogusinga ku mirimu egisinga okuba emizibuzibu okuba omuntu ebifaananyi ogenda n'okuba ebifaananyi ku kizinga ate ogenda obyoza ate omala obizzeeyo. Kati buli muntu yonna olina okuba nga omumanyi wamusanze oba bakikola batya bannange bakameramaani. Waliwo abapalalaza palapasa. Waliwo ngambye wano nti ssebo ye kati abala n'agamba kati bwe mba ngenze nti ngenze Mityana bwe ngenda mu katale kati omuntu mukubira ku kifo we naamujjookirira baba ka mobile money we nkubira wabeera we wali ebbaala nkubira ku bbaala. Kati bwe ntunula ebifaananyi nga mmanya ono namukubira ku bbaala. Kati bwe ntuuka ku bbaala ombuuza ono mumanyi kati ng'ayangula tudda sayidi eno. Tuvuddeyo tubadde ku kaalo tukatwetegereza bulungi nnyo omanyi kati tulaba omukyala yali aggalawo. Tutandise kati ono yali muula kitegeeza omukyala alinako olugendo gy'alaga kwe kumuyita munnange jjamu kankwasa ekisumuzo kino wate ebisumuzo bya muganda wo kuba nnako gye ndaga. Wuliriza weetegereze
Amulamu tojja bisobola bino tojja bisobola. Nedda twali tudde mu nsonga kubanga nze omu ku bavunaanyizibwa ndi mulamuwo. Tojja bisobola naye munga. Buli lulabanga ekinnayuganda tuula nga weetegereze katutandise n'omukyala ng'anoba kwegamba asaze walikewo amaka atambula agende. Mula yagezaako okumunyola munnange nno kale katuula wano twogere ne muganda wange munnange toleka maka ko ye nti ngenda mmaliridde bw'atyo yagezaako okumunnyonnyola weetegereze firimu. Kale munnaye w'Oluganda yawulira nga mutabisinena bwate kugamba tena bwakyeŋŋanga yagezaako era ng'omuntu bw'ogezaako wange munaye wandisigadde kale ne tumanya ensonga ensolovingibwa omanye ensonga z'obufumbo nzibu era omuntu okuziyimiryamu olina okuba ng'oli mugezi era ng'okimanyi omanyi waliwo abantu abeefuula abagezi abawa ku nsonga ezo abeefuula abaziwaako amagezi naye ng'ate waliwo abantu abatufutuula mu nsonga ezo tudde sayidi eno omwana ono yali akaaba. Amazima gali nti bano balabika be bazadde b'omwana ono baali bamuleseeko ajja ne ku baana ate bali ku luzzi kati omwana ono kwe kujja ng'atambula. Okimanyi nti tulaba nnyini mwana naye ono yandiba ki kuba ku sayidi zino yeetegereza. Munange omuto yayagala okulaga maama waliwo kiri banaye gwali muzimu. Omanya abaana abato bali myoyo egiwedde emirimu kati omwana omuto yali agulabe kati mukukolaga nnyina kwe kulaba era oluvannyuma lw'okulaba n'akakasa nti kino ki ekibadde wano yadduka n'abaana n'obudomola baaliko awo. Amazima gaali nti gwali muzimu nga guli ku sayidi. Omwana yali agulaba kitegeeza gwajje waali omwana yali akaaba gumubeesebeese kyonna kyonna tutandika butandisi firimu gwe tuula butuuza okukalire tuli mu kulaba firimu yaffe twadda ku munnaffe ono bifaananyi kameramaani kafirimu kano kalimu ekyokuyiga kyamaanyi gwokeetegereza kalina obutundu bwonna nkusaba bufollowinge genda bagenzi ku King of Winners Entertainment beera ng'osubscribinga nja kutumira mmwe mwenna bandugu mwenna gye muli abatuwagira abali mu diaspora abali mu bitundu byonna mu Uganda mu Kenya South Africa bannayuganda bannaye mwebale kubeera nga mukola ki nga mutuwagira muwagira ekinnayuganda amazima naffe tukikwasizza tukikwasaganya. Musajja mukulu yasiŋŋananga manyi abantu b'omu byalo baba baagala bambi ebifaananyi mu nnyumba ezo ennyumba eyala bifaananyi ku bisenge kale bakyettanira kyo. Kale munnanga ate gwe mulimu gw'olina okubanga olina okukwatagana ennyo n'abantu buli muntu oyinza okusanga kameramaani ayingidde mu katawuni buli muntu nga basobola okuwugiriziganya mulimu olina okubeera nga mulimu gwa buntu ng'olimu ak'obuntu mulimu si mwangu abantu abasinga bakola emirimu gyabwe nga bagikolera bbali aye ne bafuna ssente naye gwe omulimu gw'oyita mu bantu buli muntu n'omunnyonnyola mu bubwe era n'osobola omugyamu akasente kati weetegereze tuli mu katawuni kanjawulo okalaba sayidi eno nga bw'okitegereza omukulu yajja yeetegereza nga bw'asinkana abatuuze ate munnange abakyala bano baagala nnyo ebifaananyi kuba munnange abakyala baagala remembrance buli lwabeeraawo waliwo lwayaka waliwo lwakola akaviiri waliwo lwagula akagoye aba yeetaaga ekifaananyi. Ebyo bw'oba onaakolagana n'abakazi olina okuba nga obasudiya ng'ate oli musajja munyumya osooka kunyumya n'onnyonnyola ate kikuleese kugamba ne bakufunamu okwagala kugamba ne wabawo connection kale omusajja omulimu akola bulungi gwe wonna wenna nga owulira oyagala mulimu gw'okukuba bifaananyi okukwata mizimu bakiyita kukwata mizimu waliwo kwegamba characters z'olina okuyiga era z'olina okubeera teweematiranga okuba bifaananyi gwe mulimu gutalimu kwematira ofuka mukwano gw'ekyalo kiramba era kameramaani aba amanyiddwa mutala ku mutala. Nga bw'ategeera omulimu gwe professional yatandika okubeera nga ate oteekateeka omuntu w'omukubira ekifaananyi nga kiri standard
guno omulimu emanya emirimu egisinga wano abantu ekibalemye ofunamu ssente nti bakola omulimu olw'okuba nti gwe guliwo waliwo ennyonta naye buli mulimu gwandyetaazemu ka professional nogenda n'osoma obuyigirizemuuko naye bw'oba togenze mu bitabo naye osobola okulaba omuntu omulungi mu mulimu n'omugambe kino bakikola batya omanyi mu nkuba y'ebifaananyi waliwo okubala weather waliwo n'omanya nti bw'ema nkuba mu budde buno shutters ziba zitya ekifaananyi kirina tunula kitya wano kwegamba enjuba erina bwe affecting ekifaananyi kino kwegamba n'okuba ekintu nga kirungi ne munno n'akiraga naye kati bakameramani abali wano banoonya kyakulya akuba ebifaananyi butuufu n'olaba nga ekifaananyi tekirina na resolution ekifaananyi tekirina ebintu bingi naye omulimu bannayuganda twetaaga ne tukola emirimu wakiri waayo akadde ne bagoba mwezi oba wiiki 2 oba okole nga bw'osoma ekintu okisome nga kirungi kale musajja mukulu yagenda kugamba olaba ne zipoozi ezinyuma olaba yamukula weetegereze firimu kugamba omuntu oyinza omucapa ebifaananyi mutuufu nabiraba nagaa byonna binkole ki ebifaananyi 10 nagamba kino kimpi nekino kimpi ne muteesa kale n'akusalyako ku ssente kuba olinza okwesanga nga olupapula ate lwebakubyeko byonna bisobola otutuulako ng'olupapula olugula lumu akasente kamu nti olupapula ndugula nusu 10 kati bufumyako ebifaananyi ebye2,222 lweba lukoza amagoba kati n'ogattako ebirala bya 10,000 n'ogamba ngenda kufulumya ebifaananyi 10 ojja kumpayo emitwalo 2 oba gumu kitundu kwegamba nobanga ofunye kuba byonna bisobola okutuula ku mpapula 2 kati muganda wange omukulu netandika okubanga ate yamuwa pose ezitundu eziriyo omulimu gwe gubenga gunyirira omulimu gubenga mulungi tuli ka firimu kabaita Virgin Ghost twatandise dda firimu eno gwe nga oli wala semba sambyako osobola okubeera nga ate tukatandikira wamu sindikira muno linki muzigirire mwabalina groups abali ku imo beera ng'ozigirira banno bagende ku mukutu gwa King of Winners Entertainment basobole okubanga ba following akafirimu kano kebayita Virgin Ghost already kwekali mu mannya era kale ng'amaliriza yamuwa ka deposit n'amugamba kale kanneeyongereyo beera nga obisuubira olunaku olw'enkya kale nno tweyongere tutunuulira ekitundu nga bwe kifaanana amazima twali ku kizinga era tulaba ennyanja abantu ng'eyo munnange ssente gyo zibaayo teri muntu agenda ku kizinga n'atayoola ssente akakalango nga bakuwidde ku kizinga abasajja baba ne ssente ziri eyo tulaba emirimu egigenda mu maaso ku kizinga nja kutumirako Nico Expert kabulaza gyebale era ntumire ne Tony VIP Butcher oyo musajja walulango nnyo atunda ennyama ku kaleerwa awo gwe ng'owulira oyagala ennyama ya mikolo oyagala ennyama ya birthday ya lumbe oyagala nte oyagala mbuzi oyagala kibumba ebiri fresh era olina okukola order soko ogenda omunoonyerezeeko kuba bw'onaatuuka essaawa eziyise oyinza obutasanga nnyama kale musajja wa tabu nnyo oyo kale obudde bwatambula obudde bwawungeera musajja ng'anoonya ssente musajja munnanga bagenda safaari banoonya ssente agenda n'asulayo tulaba obudde nga butambula tulaba obudde nga bweyongerayo nga ne kafirimu kafe katambula nja kutumirako saalongonsereko kaleerwawo big up kabulaza omukulu ono kameramani yajja atambula nga kirabika agenda asembera ku kitundu tumulaba ajja asibula ku batuuze bw'atyo yasembera asobole okubeera nga ate ava safaari afunzafunza ku kagendo nja kutumirako Director Pius ensonga z'ebifaananyi kamera olulimi lwezoogera lwonna yasinga odutegeera big up kabulaza njogera ku nsonga gy'osinga okutegeera ey'okukwata emizimu omuntu asobola okwenyumiriza mu mulimu gwe naye oyo baaba muka ku kikwatagana n'ebifaananyi mwebuuzeeko bw'oba oyagala kya baaside oba kyaki byonna mbikuba kati oyagala kiriwa
kyakuteka mu ddiiro kyakwetimba butimbi. kwegamba omusajja bw'aba annyonnyola bizinensi ye akubuulira ne bw'oba oyagala bya mikolo oba oyagala olina mbaga osobola n'okubanga omuhayalinga kuba ye waali naye ng'ate nibona okunoonyannoonyako mukyala akikola kale munaye bakkaanya n'omukyala nti njagala kino ekino ekyokuwanga ku njundu nze 5,000 tikale ojja kwongeramu zoyongeddemu bizinensi yonna ne bw'oba omuntu onaamuseera kirungi ne mubanga muteekawo okubeera nga mugabagayininga mwogerezeganya abantu nabasinga bizinensi zaabwe okubeera nga zibakaluubirira gwe kukeera ne weefuna toyagala kwogera n'abakasitoma n'owandiikako taaga wali nti nze wano ntunda mitwalo 2 omuntu atunula nga oluusi n'ogumwaka naana wandibadde oyita naye agamba oyo yawandiiseeko ebyo bisaana eri waliwo ensi mu bitundu nga bonagamba nti mu supermarket wa naye eno waffe mu downtown eno mu bulamu bwaffe obwa bulijjo omuntu waddemba okulamuza omuntu mulekere right kuba asobola okubeera nga atwalako kyatutte kale munnaye balamuziganya era ensonga yakkaanyizibwa kati ali mu kyapa bifaananyi akikyo yamukuba ebifaananyi byonna byayagala mukyala wattu munnaye nga yenna kifaananyi kyo tekirimba bakiteeka mu nju abo ne bwoba oli munaku wali omulambo guli mu ddiiro naye nga kyo bakikuba kiriko kasimayire era buli atuuka kagamba bambi munnaye wano yali mutayimuze mu bisana bye birungi naye nga olaba bwe bamusanze ndi vijje patiro munoonyeeko vijje patel mujja kunsinkana yonna ku Twitter ku Facebook ku TikTok gye ngenda kubamba sabula ngenda kubamba sabula businema bwonna mwe mukyemina okukola munoonyeeko bunoonya kale omusajja mukulu yagezaako okweyongerayo ate tulaba abatembeyi nkugambye ku bizinga buli kimu kibaayo buli abala kyabala kati oyinza okulaba nga alese fuso namba agenda gitambuza ku kizinga omusajja mukulu yatuuka eka Envuddeyo baba. Ng'amasozi wenja munaye yadde eka omusajja atambudde ava safari munaye muganda we kwe kumita munaye kulikayo kikube naye nno munnange kayo Anti ejaffe ogimanyi. Okola onyumirwa. N'afotola byabwerere. omuntu musajja mukulu omulaba naye omuntu omanya nti atuuse ku w'oluganda waliwo ebintu ebikola ebitaggwa abooluganda baba baluganda gwe bamanyi nti mukulu era omuntu okakasa nti atuuseeka soolaba ne bwaba mukadde bagamba oyo mutabani wa gundi kitegeeza otuuse ewammwe ne bw'olituuka ng'ewantu nga wulira muzeeyi ssebo omanya toli ku butaka naye soolabanga omuntu ne baba mukadde oli amugamba nti oyo mutabani wa gundi akantu ako kannyumira nnyo waliwo generaali waneeno generaali wekitiibwa yagamba omwana oyo yankoze ekintu kye saategedde omwana ali bweru eyo yagenze n'agamba nti oyo muwala wa gundi naye ng'omwana muto naye nga yagamba jeno omukadde kwegamba yagambye kirabika mmanyi nnyo era amazima jeno bwe yawulira ekigambo ekyo n'asizinga faya neyetonda kwegamba waliwo ekintu omuntu bw'oba otuuseeka omuntu kyalina okukuyita nawe nomanya nti ndi ku butonzi kinagwanga yawulira Bulaza mukazi wo omukozi. sirina kale munnange yamunnyonnyola omukyala munnange enkya ya leero yasimbudde n'agenda naye ngezezzaako okumunnyonnyola naye kiganyo no munaye byamusobera Brad tobanguusira Naggalawo ennyumba. nagisiba Ebintu byange babitutte byonna. agenze ayina nsawo yakumugongo tawaayiriza musajja kati munange mu nsonga zonna omukulu yasooka n'agamba agenze buzibu kyagambye ensonga kiki ddala ekireese obuzibu kati munnange yamugamba munnange tewali nsonga gyaŋŋambye oba atutte ebintu byange nti towaayiriza kati munnange baasalawo babirumeerume mbalabe yamugamba nayinza okuba yatisse ebintu kati nga wanajasi akulaga bulazi naye ngaekyo kyonna yabadde abisomba tugenda tukonfaminga oba ddala omukyala yagenze naye teyankosezza nkoye ebintu by'okuddamu okugula ebintu by'omu nju nze kale munaye baasituka bwantoogo ne batambula kwegenda balabe kiki omukazi buzibu ki
munenga wajjamu ebintu mpola mpola bwasumulula kufuru kwegamba wange omuntu asobola kuteresa ekintu naye nga tomanyi kirimu kati kwe kugulawo bakakase ensonga yali yasooka kukebera bakakase ddala kituufu ebintu mu ebiri kati wulira ekikulu ennyo sente zange naye sente zange teziba mu nju mpita nazo kati yagamba buli kimu munnange kirina okubeera mu nju nze nkirabamu ekiri kati omukazi buzibu kikubanga singa zibadde kutuwala sente eyange mpita nayo tenvaako okugamba kugitwala omala kunzita omala kunsawulako mutwe koyereeta akatike katuule osanga waliwo ensonga muto wange kubanga abakazi engenda gye bagendamu tutuulemu twogere ku nsonga eyo kuba omukazi wakulekera buli kimu kitegeeza abagamba saagala onnondoole ekisooka namuleka mirembe wano kyewali badde okola kiri eki nnyonnyola amazima nti muganda wange nze gwolaba amaanyi g'ekisajja mmye yensonga ebatuuziza munnange kubanga omuntu ono mukulu newankubadde wa Luganda naye yagezesaako okunyonnyola omukyala asigale n'amugamba tekiina buzibu zisobola wadde okulinda nkusaba busabi kwata ebisumuluzo nina kyentuta ekikye kati agamba wange wondibanga oba oli nsindika njaki budduba kuloonya ddagala tulinoonye muganda wange kubanga kisusse nze ndi muganda wo bikula ekyama oŋŋamba owaayi otwanyite muli yamugamba tonkisa ate bw'otakiŋŋamba ensi katonda akigambaani ŋŋamba nti temuli tunoonye eddagala tusambe ensiko biire musajja yugira kubanga bulaza nkubuulireko ekyama eki kimu bw'oba oyogera ku kyamaanyi saagala okyogere nako togamba naye muli yeekakasa yagamba kukibakwatagana ku kyamaanyi ekyo si nsonga yandibadde eno by'omukazi koye ate kiki bano nga 10 mwaga ndi wanjawulo tumuwulire yeewaana era ku bantu b'okukyalo kunaagamba saza nani stop y'akadongo kamu naye bwe njisuulamu wali nga tennaba kuzikira nti siva ku nsonga basi kati okawulidde ako yasalana ne stop y'akadongo kamu kwegamba kubeera nga kwapimira amaanyi ge kale